Leero tugende waliwo yatusabe tugende tumulabire ku demolition. Yatusabe tugende tumulabire ku demolition ya plot gye yagula. Tumukwatire video tumulage oba demolition etandise oba tetandise ne baani aba demolishinga. Yagula plot nga ali bweru naye ayagala kubeera nga azimba. Kati ayagala tumulabire whether demolition egenda kubeerawo today oba tegenda kubeerawo. Wawaddewo embeera gitasobola kubeera nga tunnyonnyola details yatubuulidde yensonga lwaki ayagala kulaba oba ebizimbe ebikadde ebibadde ku plot gye yagula oba bagenda kubikuba leero oba nedda. So embeera bwetyo bweri ng'era tuyongera okubagamba nti buli bw'ogula plot oba buli bw'oba okola ekintu kyonna gezangako okulaba nga omuntu oyo gw'okolagana naye akuweereza video buli step gye mukola, ate n'okakasa nti video gy'akuweereza si ya nnyumba ya neighbor oba si ya nnyumba ya muntu mulala n'agamba nti awo twakugulira. Ekintu ekyo mukiyitanga eky'omuzannyo, naye problem eriwo nti omuntu gwe weesiga yoyo omuntu ate asobola okubeera nga akukola ekikyamu. Lwansonga omuntu gw'oteesiga ate anakola ate ekikyamu. Already oba tomwesiga mubeera temwemanyi, naye ono gw'omanyi yayinza okukola ekikyamu. So videos mubeere nga muzaagala nnyo ku kintu kyonna ky'oba okola, buli kintu kyonna ky'oba ogula, ng'ate video ddala okakasa nti yekifo ekyo. Kuba waliwo omuntu ng'abadde bweru nga myaka nga 10 nga takomangawo Uganda olw'embeera emu oba endala, naye nga si kyangu nnyo kukakasa omuntu ne bwakulaga nti no video yiyo, si kyangu nnyo kukakasa nti nno kyakugulidde kyekyo. Kyobola ng'olina okuinvolvingamu abantu ab'enjawulo okubeera ng'okakasa ekintu ekyo nti kyekyo. Ate era nga neyongera obbagamba si bantu bonna nti bayaayi, mulimu abantu ng'asobola okukolera ekintu kyo kyennyini nga bw'okimusabye, naye abasinga babeera baagala za mangu, yaba azaagala n'okusinga gwazikoze. So tugenda kulaba demolition y'omwami ono begenda kubeerawo. Mbagambe details yazitubuulidde zitasobola kubeera nga tudiscussinga. Wabaddewo embeera ebaddewo naye ayagala kulaba leero demolition ebizimbe ebibaddeko ebikadde babijjako oba tebabijjako, bagenda biteeka wansi oba tebagenda biteeka wansi. Ye video yetugenda omukwatira tugimusukumire abeere nga agirabe. Video zino tubeera n'olukusa okubeera nga tuzi-uploadinga era tubuuza nannyini nti tugiteekeyo tugirage abantu. Abantu abasinga bonna bagamba muteekeyo kuba kino kibeera kyakuyiga ku buli muntu yenna ali ebweru. Just tetuwa details naye tubeera tubalaga kiki ky'olina okukola bw'oba ogula ekintu, kuba sente zitawaanya. Kiki ky'olina okukola, biki by'olina okuteeka mu bwongo. So katweyongereyo leero tulabe demolition eneebeerawo oba tebeerawo. Y'ensonga lwaki tukedde obudde mubulaba tebunnata bulungi. Jjane yaffe ekyagenda mu maaso, tetunatuuka mu kifo kyennyini naye nga tuli kumpi kubeera nga tukituukamu. Twagala kulaba ekifo kigenda kubeera nga bakiteeka wansi oba nedda, olw'embeera ebaddewo, naye katulabe. Tugenda kubeera nga tubikwata live. Ebizimbe ebibaddeko ebikadde ebibadde ebya family babiteeka wansi oba tebabiteeka wansi, kye tugenda okubeera nga tukwata olwaleero. Amataka mangi g'osobola okugula ddala amataka ga family, era abantu abagula amataka mbagamba mbeere nga mwegenderezanga nnyo amataka ge mugula. Ogula ettaka lya family ne bava eri ne batandika okuteekawo embeera, ate gundi teyasayininga, gundi teyaliiko, naye nga bakuguza okisegeera. Ne bagamba simanyi balina olulimi lwa beneficiaries, simanyi beneficiary bwati ne bwati teyaliiko, simanyi letters of administration, okitegeera. So ebintu ng'ebwe mubeera nga mubigula mugezangako nnyo okulaba nga mubitunuulira nnyo. Baani abalina letters ezo ziri valid, teziri valid. Babajjako kuba waliwo ba administrator ayinza okuleetera
olupapula nga lulaga ya administrator naye nga ate family yatuula ate ne babasazaamu ne bagamba bano tubajjeeko kati ate tutaddeko balala. So embeera ng'eyo mubeera mugyegendereza nnyo ddala bw'ogula ploti eri ku family gyegenderezenga nnyo omanye nti ddala bano abantu bengulako bebbo babeneficiary bonna basayininze kuba kati waliwo etteeka nga bw'ogenda okukyusa ekyapa ng'ekyo nga kibadde mu administrators bayita abantu bonna babeneficiary ba estate eyo ne babagamba nti mukkiriziganya n'ekintu kino bano kye baakola. Wajjukira muyinza okulonda ba administrator nga basatu ne babeera nga basayinize ku kyapa ekyo naye ennaku zino bagamba waliwo ekintu kye bayita vendor to appear. Bw'ogenda mu lands ne bagamba vendor to appear. Kati vendor to appear y'abano ekyapa ekibeera kiva mu ba administrator bagamba ba beneficiary bali bameka nti 16 bonna mubayite. Awo n'osooka n'olaba oli n'agamba nze saagira sakkiriza nze bampa ssente entono ng'ate gwe wagula mu butuufu bwazo bwe batuuka ozigabana omanyi property za family in most cases oli ayinza okulowooza nti ettaka ly'ayina lirina okumala ebizibu bya family byonna naye n'otamanya nti ebizibu byo oba ploti gyo baakulekera si erina okumala ebizibu byo byonna. Muyinza okubeera abantu nga 10 naye buli omu n'alowooza nti bw'atunda awo ayina okubeera ng'afunako waagula, ayina okubeera ng'afunako waalima ettaka lyalimirako n'afunako ne bizinesi. Oluusi ekitera okubeera nga kizibu nnyo. So katugende tulabe tweyongereyo tulabe demolition genda kubeera ng'etandika. Tuzze okulaba omulimu bagenda gukola oba ennyumba zino zigenda kuvaawo zonna. Wano walina okugenda wansi wano wati ebiyumba bino byonna birina okubeera nga bigenda ku ttaka. Demolition etandise.
Okera yeno. Wakati pale na leo tena, sio tu